Obwakabaka bwa Buganda buyisizza ekirangiriro nti olunaku olw'enkya mu kudduka okw'okujjukira oba okujaguza emisinde gya Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka egy'enkaaga mu omwenda Ronald Muwenda Mutebi II baffe tagenda kubaawo mu kusimbula emisinde gino era nga asigidde lubuga we n'alinnya n'abaloga yagenda okubeerawo mu kusimbula emisinde gino. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagenda mitala w'amayanja eyo okusobola okulaba nti nno yeekebejjebwa sikujja yeekebejjebwa embeera y'obulamu bwe era nga Buganda bonna bukowoolebwa okwetaba mu misinde gino. Katufune nga enteekateeka bwe ziri. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II agenda kuweza emyaka 69 nga 13 Kafumuula Mpawu 2024. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Kabaka waffe ati emyaka 69. Twebaza Katonda olw'ebyo byonna byamusobozesezza okukola mu myaka egyo naddala okukulemberamu olutabaalo lw'okuzzaawo Obwakabaka. Mu myaka 69 Kabaka waffe gy'anaatera okuweza emyaka kumpi 31 abadde ku Namulondo. Emyaka 31 egya Namulondo akoze ku nsonga z'abantu be nnyingi. Kyokka bwe tuba tujaguza amazaalibwage essira tuliteeka ku bya bulamu ng'emu ku nteekateeka y'okukuza amazaalibwa tutegeka emisinde mu bunabyalo. Ensimbi eziva mu kugula obujoozi tuzeeyambisa ku mulamwa gw'ebyobulamu kitaffe gw'abaimi. Okuva 2020 tuli ku kaweefube wa kulwanyisa mukenenya 2030 wanaatuukira nga tumugobye mu Uganda yonna. Kabaka Mutebi II yalondebwa aba UNAIDS mu 2017 okubeera emmunyeenye mu kulwanyisa mukenenya. Obuvunaanyizibwa obwo bwali bwansi z'ebuvanjuba n'amakkati ga Africa. Kyokka mu 2023 obuvunaanyizibwa bwagaziizibwa ne buzingiramu Ssemazinga wa Africa yenna. Ebibalo kati bitulaga nti abakwatibwa mukenenya bagenze bakendeera. Abamulina bagenda ne bafuna eddagala. Ate abantu banyiikidde okwekebeza ate n'okumwetangira. Kyokka olugendo lukyali luwanvu era beene yatukubiriza tugule obujoozi tudduke enkya nga bwe twejjukanya ku bubaka bwonna obutuweereddwa mu ngeri y'okwekuuma nawokeera wa siriimu. Neebaza abantu bonna abakulu n'abato, amakampuni n'ebitongole, abakulembeze b'ebyobufuzi n'ab'eddiini, abaami ba Kabaka, abataka na bonna abaguza emijoozi. Neebaza abavujjirizi baffe abakulemberwamu Airtel naye kuliko n'abalala ne bannamikago ab'enjawulo abawagidde enteekateeka zino ate ne kaweefube ono nnyinimu gwasiima ennyo. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo, Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero kubategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi.
nayogedde n'omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo omuli President Museveni, Speaker wa Parliament Anita Among, n'ababaka ba Parliament ab'oludda oluwabula gavumenti abakulembeddwa Honorable Joel Ssennyonyi, abakulembeze b'eddiini omuli Kalidinaali Wamala, Supreme Mufti Galabuzi, Bishop n'abalala n'abantu ab'emitendera egy'enjawulo, amakampuni n'ebitongole bonna engeri gye bajjumbidde emisinde gy'omwaka guno. Ssaabasajja Kabaka alina essuubi ddene tusobola okuwangula olutabaalo lw'okugoba Mukenenya. Cuucu atukoodde ffenna tudduke olunaku olw'enkya nga tuluubirira obuwanguzi. I extend my greetings to you all. As aware, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, returning 69 on the 13th of April 2024. We thank God for the life of our King, 69 years in a few days. We thank God for all the things that He has enabled our King to accomplish in the last 69 years. Out of the 69 years of our King to date, nearly 31 of them have elapsed since his enthronement. In those nearly 31 years, the Kabaka has addressed many issues concerning the well-being of his people. However, our focus is always on health as we celebrate his birthday. One of the programs marking the Kabaka's birthday is the Kabaka's Birthday Run. Proceeds from the run are used to promote a health cause as may be identified by His Majesty. Since 2020, our focus is on the fight against HIV/AIDS so that it is banished out of Uganda by 2030. UNAIDS named Kabaka the Goodwill Ambassador for the fight against HIV/AIDS in the East and Central African region in 2017. However, that role was turned to the entire African continent in 2023. Statistics show that rates of infection have decimated since this campaign started. Those who are infected take their medicine. A big number get tested to know their status, and many have adopted measures to avoid contracting the virus that causes HIV/AIDS. I extend my appreciation to all people, young and old, companies and organizations, political and religious leaders, Kabaka's officials, clan leaders, and everyone who has bought the Kabaka's Birthday Run kits. I commend our different sponsors, key among them Airtel, and others, and partners who have supported this cause. His Majesty the Kabaka usually flags us off. I'm here to inform you that the Kabaka has designated Nalinya Rubuga Agnes Nabaroga to flag us off tomorrow. On the 21st of March, Ssaabasajja Kabaka flew to Europe to see his medical handlers, and he hasn't been able to return in time for the birthday run. His Majesty the Kabaka will return home as soon as his medical handlers are through with their exercises. I talked to him, and Ssaabasajja was pleased to know that many people, including President Museveni, Speaker of Parliament Anita Among, the Leader of Opposition Joel Ssennyonyi, MPs, religious leaders, including Cardinal Wamala, Supreme Mufti Galabuzi, bishops, and different companies and organizations have all joined this noble cause. His Majesty is hopeful that our mission of eradicating HIV/AIDS is achievable if we all comply with the advice rendered by the medical personnel. The Kabaka has called upon us all to participate in the run tomorrow in order to realize this goal. Mbebaza nnyo bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Twabayise endoza ssaawa 10 tukeereye naye mwebale obugumiikiriza era tusaba amawulire gano mugatuuse mu bantu gye badduke twanyise Mukenenya nga tusookera kumwe bannamawulire. Twagala Mukenenya aleme kubakwata ate ne bannayuganda bonna aleme kubakwata. Katonda abakuume. Byebyo ebivudde embuga.
omuterega taliiwo yagenda mitala w'amayanja kujjanjabwa kwatwamu osobola okulaba nti ate ateerera bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Uganda katumusabire omuterega omukama mutunyigire asobola okumawo nga ataali bulungi tujaguze amazaalibwage n'okukulaakulanya obwakabaka bwaffe bugende mu maaso bulungi naye yawakabaka obutwa nawe kiri kutuukako. Mbaagala nnyo mwenna omukama bakuume mweraba.